Ramo kwaniriza omulabi omulungi gwayekumidde ku terefayina ey'obwakabaka bwa Katonda okutusaako amalindirira akawungeezi k'olwaleero nze muzzukulu wa Mbazira Ssenyonga Beka Mulinde. Kyaddaaki gavumenti ng'eyita mu ssaabawolereza waayo eggyeyo omusango gw'ebadde evunaana Kano Dr. Kizza Besigye awamu n'ekibiina kya FDC. Mu kiwandiiko ekiteereddwako omukono ssaabawolereza wa gavumenti kitegeezezza kkooti ya ssemateeka nga gavumenti bw'ejjenta mu misango gy'ebadde evunaana Besigye omubadde ogw'okusasamazanga abantu mu kibuga. Omusasi waffe Kaltuvire ku ntono. Gavumenti ejjenta mu musango gw'okuguguba ogubadde guvunaana Dr. Kizza Besigye wamu n'ekibiina kye ekya Forum for Democratic Change kiyite FDC. Omulamuzi wa kkooti ejjirwamu Stephen Kavuma yali yayisa ekiragiro ekigaana banna FDC okwetabanga mu bikolwa eby'okuguguba omwali okusabanga buli Lwakubiri. Kyokka olwaleero gavumenti y'emu ng'eyita mu ssaabawolereza waayo eggyeeyo omusango guno. Olwaleero Attorney General azimenyeewo. Nze kyensuubira kiri nti yatidde kubanga abantu abadde beetegese okujja wano okwerikirako Dr. Besigye badde bawera akakadde akalamba ate nga tebalina ngeri gye bagenda kubasobolamu abantu abo, so n'olwekyo ne kiba nti kyetaagisa application ezo bazireke. Naye lwaki gavumenti eggyeeyo omusango guno? Yatidde kubanga abantu abadde beetegese okujja wano okwerikirako Dr. Besigye badde bawera akakadde akalamba. Okusinziira ku lwakafuzi bannakibiina kya FDC baakugenda mu maaso n'enteekateeka yaabwe ey'okuguguba kubanga tewali tteeka libagaana. If one side is a resistance, the other side has to be defiance. So unless you remove resistance, if you stop resisting change, then the defiance will go. Ebyokwerinda bibadde binywezeddwa okwetooloola kkooti n'ebitundu ebirala ebiriraanyeewo. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa Nabukera Madrin, amalindirire.